abantu aboguziza amanda lwaki bettanidde nnyo gano amanda ensonga ki bagettanira amanda gano gawangaala ekyate gakola mukka gwe kasooga gateeka ku sigiri tegakuwa yadde akakkanaaka ofumba nga newoba gafumbidde mu nnyumba tolabako ku mukka yadde obeera ku safe side nti togenda kulabako ku mukka ate ekirala kye gayina ti bw'omala okufumba evvu erivaamu lifuuka bigimusa kati omuntu agakozesa ewaka abakuba ejjinya yemula ebinyonyi ebi akwata amanda gano n'agatwala n'agafumbisa ne gamala ebbanga ddene nga gafumba kyokka nti wamala okugafumbisa ebbanga eddene lirina lye gamaze ayi n'ajjamu evvu n'atwala mu nnimiro eryo evvu eriva mu gano amanda bw'okwata kuba n'oliibwa ku bitooke oba ku butungulu teri kawuka kasala evvu eryo obuka tebulizannyiramu era ne bugenda n'oyiraba waliiri we tuliiwa tewali kawuka nakamu kaliyitamu so kati omuntu aba kuyinya limu n'ebinyonyi bibiri ate amanda gano buli lwe gaba gafumba bw'oteekako nti ssaawa emu gakola essaawa 5 nga teganaggwako eryanga lino likola essaawa 5 nga telinnaggwako sante gali eri aga bulijjo 5 hours kati gali nga gaweddeko so kati gano eno gaba gakutaasa nti ofumba ebbanga ddene so kino kyenkutte manda tosobola kikkiriza nti kino lyanda naye balikola mu kasasiro so wakati mu mbeera nga bannayuganda bakolima oba bekokola nti emirimu mu ggwanga temuli waliyo abaana abatatudde nga basalawo ebyemirimu oginoonya basoma naye emirimu gyagaana so ne basalawo babeeko bye batandika so today ndi Kawempe ku 5 ndi mu factory emu eya Mr. Frank gwe tugenda okuba nga tulaba mu maaso awo atandinga west in Tukach kasasiro gwakolamu amanda n'agatunda sente empitirivu ekikwewuunyisa tagatunda mu ggwanga wanooka wabula exportinga okitegeera ekintu ekyo so nga we nabagamba nti omwaka guno bigenda kuba birala wano ku S Media Uganda tugenda kuba tu inspiringa tuwa abantu essuubi ate nga tuspreadinga ne love so please subscribe to S Media Uganda tube nga tutambula nyongera okugamba nti abateekamu ssente be ba Cubs Nation gwe wenna ayagala entambula okutwala ku airport oba okujja ku airport Cubs Nation weri okusortinga out wali awo nga otya okugenda mu long distances nga otya okwevuga Cubs Nation weri okubanga ekuweereza 0701542372 nyongera okugamba ate oba wagidde Cubs Nation oba wagidde S ng'omuntu oba S Media Uganda so please subscribe to this channel ate kyoba teweerabira kwe kunyiga kade tusimbudde kale nnyabo amanya n'eddoboozi nze Matovu Frank Ssaalongo omukozi w'amanda Ssaalongo olwaleero nziza okukulaga ng'okola otya ssente okuva mu kasasiro omanyi nakusanko sometime back mpozi wali tukola kitwali tuwayalinga camera yes ebintu ebyo kyabirimu mpolampola naye okusinga neesibye nnyo waneno kuba kino kigenda kuyamba abavubuka bangi okufuna emirimu ate n'okuba nga bazibula obwongo bwabwe basobole okufuna ebyokukola ebingi so ofuna otya idea eno nagifuna kuva mu COVID-19 twali tutudde waka nga tetukola engamba naye kutula nene waka nga tetukola tesobola ekintu kyasobola kukolera wano waka nga tetuvuddeewo obutambula kati awo ngenda olaba kati ngenda otuuka mu kiyungu nga teri manda nga gaweddwa ate amanda ga bbeeyi covid mungi konze tukoze tutya ate nga tulina okufumba nengamba naye ate nga tulina olusennyente wali eri konze olusente eyo neno bwe tulukwala ntulunyiganyi nga tusobola kuddamu tufunamu eryanda eddala lino ngenda okulutetenkanya ne lugaana mpulira kati olwokuba nti nali nkola mu kamera bwegaana obanga erina ekintu ekikalubye ogenda kugugo n'obuuza kino bakikola batya nekiteera nange nengenda kugo nembuuza amanda gano bagakola batya okusobola okuvaamu ne gabanga malungi ne bampa idea engeri gyezino kikolamu kati bwe bampa nenkigezesa kusente naye nnina nekikola konze kati wano nomponya okugula amanda nentandika okukozesa olusennyente ndinga nejo noloba naye banga temanyi kyebalukozesa ne tukolamu amanda ne gatandika okukola bwe gatandika okukola
ne tuwaako ne banneyiba baffe abaali awo nali mbeera awo nabweru amanda nga gakola bulungi twasooka ne tubaako ga bwereere bwe badde okugasa bane mutuweeko naye ffe muleete ssente naffe tukola ki tuteekamu amaanyi ate ng'olusennyentero bwe baalutuwadde nawe twabadde konfa kati ne tutandika okuba nga bakuwa olusennyentero basalira kabatakuwadde n'obaseera wooti enagola nga projekiti nnungi naye nga tubeera awo just tetukyagula manda okyagezesa tugenda okuva mu covid batukkiriza okuddamu okukola ate bano bagamba ntuweeyo ku manda ate nga tolina wogenda gakola naye ngamba naye ati waliwo kisibayiyizaayo ekintu kino engeri gyekigenda okukolamu kati mu kwagala obayiyizaamu okukolamu nenzayo ku YouTube ndabe nsobola ntya kuba olusennyentero no teruli tosobola dufuna buli kaseera ate ne gundi ebibira baagana okubitema kuba olusennyentero nova mu manda gali aga bulijjo ate nga oba otemye muti kati neŋŋamba ate buli otema omuti kitoolako ku butonde bw'ensi kati neŋŋamba nsevize ntya obutonde bw'ensi ate nga n'abantu bafuna ssente ate nange nsigale nga bakasitoma bange sibadduseeko ate basigale nga bafumba kwegenda ku YouTube ne baŋŋamba nti ate kasasiro ono gwe basuula obusuuzi ebikuta bya muwogo ebikuta by'amatooke buti bwa kalitunsi pampa ebyo biki osobola obikolamu ate amanda ate n'ogaguza abantu neŋŋamba ate wano kiba kirungi nti bakikola batya nentandika oyiiya engeri gye ngenda okukikolamu nga ye bakinjigiriza wali eri ku YouTube nengendako ku kyaki nengambako kyaki yaffe nebaga twandikoze ekintu kinendo kati nga bo njagala mbalekere omulimu guno nze nzireyo ku mirimu gyange giri egya kamera gye wansangamu egyo baithawo omwami ono wadde akola omulimu guno naye atekayo kamera bano oyagala kuteramu kamera mu nyumba ku mulimu byonna abikola bulungi nnyo ntekayo ne alamu ate alamu nnungi nnyo mukuuma amaduuka aba balina sitoowa ezo biki kati twazireese nnyingi kati nga tuzeeyo ku mulamwa nengenda nengamba bakyaki ne baŋŋamba idea nnungi naye ffe tetulina ssente ne bagala tetwetaagisa ssente twetaaga kubeera wamu kuba bwe mubeera ewamu tusobola buli omu ne waba aleese 55 mutwalo tugenda nga tufunye kiki kyetwetaaga naye olwokuba nti amanda gano musooka twali tuganyigananga naye nga twetaaga mashini esobola okunyiga amanda gano gaveemu bulungi kati ne bagamba tufune mashini kati abakyaki ne batandika okwekwatakwata bane senze bwe zitaaveeyo biki kati nze nenkwata ku sente zange ez'okumulimu nengula mashini eyasooka gigula sente meka nagigula emitwalo gyali 75 emitwalo 75 nga yamanyo ogigula wano mu Uganda oba ogitumya China nagigula wano mu Uganda kakati bwe nagigula nenjeza ntandika okukola nagamba sebo obikola kati uli abali bakolanga obwanda nti batukozeyo ensawo emu olunaku ntenga okukola ensawo 65 kati nga bakutenayo balina omukolo bajja ne batutwala amanda ne bagafumbisa ate nga amanda gano galwawo okusinga kugali amanda ga bulijjo ne bagamba gano amanda gajja kukola tuwongereyo mashini ey'okubiri ne bagamba mwindayo nga tetunakwongera mashini yakubiri njagala ekintu kino nkikole nga kivaayo bulungi nze nenzayo ku YouTube yange kuba gyenzijja amagezi yojja information mpulira ne mbabuuza bwe wantu batufaasa okukola amanda gano ne gavaayo bulungi ngenda okusoma ku YouTube nga India gye basinga ogakola obulungi olwokuba nalinda ebintu sente esobola okuvaamu nenteekamu tiketi nengenda India nensoma okukola amanda gano eno gano getukutte amanda no ddala mukusooka twali tukola gali ag'obuboolo kati ne tugavaako ne tukola gano tukola amanda ga mirundi ng'ena okusinziira ku mashini shape gye beefulumyamu ate tunagenda wano lwaki mwasooka kukola ga buboolo lwaki manya lwaki ag'obuboolo mwagavaako kubanga netusala ne producer wange angambye yakozesa ga buboolo kakati ensonga kitava ku g'obuboolo ag'obuboolo bw'oba ogakwasa oganyiga na ngalo kati engalo ezo oba olina oteekamu ebbumba kati ebbumba eryo lireetera eryanda eryo okuvumbira okuba nga teryaka bulungi kati ate ino yaffe tetuliteekamu bbumba lyonna tulikozesa na kyoli gwe tukola okuva mu kasasiro yeka gwe tuteekamu yanda liba nga lyaka nga lisinga n'eryo eryanda erya bulijjo ntilijjayo omuliro bulungi ng'eryanda erya bulijjo nga terivumbeera era kyekyantwala eri okuyiga nkyongeremu nti bo nalaba nga gaabwe gaaka ne gajjayo ennimi tugenda kukolako wali nga tufumba engeri gye gaakamu
nti gano gakanigajjayo ennimi nolwedda ennimi nga eza omuliro nti guvaayo okusinga eririmu ebbumba lyaka livumbeera nti lyerekereza lirekeramuko lyo lyaka terijjayo bulungi mulyo so kati nga twagolako era eri perfect nga tunagenda nnyo wala India amalayo bbanga ki India nasomera weeks 3 kuba nava wano nga baŋambye ngenda sasula rupees zali rupees 15,000 za Uganda ziba mmeka ziba sente nyingi kati simanyi sawa eno rupees kweri naye natuuka India ne baŋŋamba bwe natuuka India natuukira Mumbai kati nensula ku hotel we natuukira ne baŋŋamba ogenda keera ku makya nga nina okulinnyawo akanyonyi ngende wali we baali babeera kati bwe banona ku makya nentuukayo omusajja gwe nasanga oyo omuyindi naŋŋamba ovudde Uganda konze naŋŋamba Uganda is good country nabeerako Uganda eyo naye batugobayo obugobi naye Uganda yali nnungi abantu baayo balungi era sente zobadde zotusasula totusasula oba ovudde Uganda tugenda kusomeseza bwereere era saasasula wadde 10 bansomesa ne bandiisa ku bwereere lwaki kati nali nvudde Uganda ekyo nekino kyo kigeza abavubuka nti mweyise bulungi era abantu abamu babeera bajjukira nti gwosobola kati bajjajja baffe okubanga be bamusanyusa naye ate nze nafunamu omukisa so kiba beta buli muntu oba tomumanyi oba omumanyi mweyisizeeko bulungi kuba kati nze natuuka eri nga sinze nabayisa obulungi naye yampa omukisa ogulwo okuba nti bannayuganda bamuyisa bulungi oyajja eno mu Uganda so bambi bansomesa ebintu 7 byengendo bannyonnyolamu eno mu gundi yetugenda okubeeramu bampa emirimu 7 omuvubuka bw'onoobeera ku gundi eno n'ogigobeera bulungi paka gyeneekoma bw'onaavaawo nga tofunyeeko mulimu gwokola olina ekizibu omaye bakuloga actually you have a problem nze ngenda bannyonnyola ngenda batemeratemeramu biki bye nayiga gwawira ayagala okweyongerako osobola okujja ku factory wetusangibwa netukwongerako obukodyo nogenda n'okola mirimu myangu ate tugyetaaga sente nnyingi ate ng'osobola okutandika wonna bulungi nnyo Uganda mwegenda balemba bulemi so nokomawo nenkomawo Uganda bwe nakomawo Uganda nakomawo nina amafuta mangi nga ngamba ngenda okukola sente ne Mungu akwata abaali Uganda yonna yiyo nga kuba nali maze okufuna idea 7 nga nkakasa ku idea ezo 7 sobola kukomawo ne Uganda nesitafuna sente era nzifunye naye era mubaamu ebisoomooza ebyokusoomozebwa nakomawo nga mmanyi nti gavumenti egenda kunkwatirako olwokuba ngenda ba idea tebagenda kuddamu kutema bibira ne badisappointinga what kind of proposal nagenda nenoonya ku banene ne bajja ne baŋŋamba idea nungi nnyo era tugenda kuyambako okugikola naye nafuna disappointment ez'enjawulo nga womanyi otuukayo ne bakutwala ku Serena ne bakusibya eyo n'otula ne bagamba ate tugulire ekyemisana ate nga gwagula gwogula nti gwogwo baze okuwuliriza gwolina okubagulira ekyemisana kati nze nali sigenda nko ku Serena nemanyidde kubeera eno wansi wange nkola bintu byange wali mu kawempe bantuuziza ku Serena bajja baali bana ne batuula ne bajagala nnyo aire ngamba bano mmaze kati bandi awo waliwo abaali bayita ne babayita bakwano baabwe jangu tugattako waneno nabo ne beegattako buli ajja nno gwe bawe ekyemisana nze simanyi ekyemisana kye tulya gwasasula kya mitwalo 5 buli sowaani ngenda okumaliza nga sente zendimu negamba naye ebyo byonna bibaamu ate oba oyagala okugenda mu maaso tobitya so kati nafunamu challenges ezo nti nabateekanga mu transport okujja okunnambula naye nebitagenda bulungi maaso namaani ngamba naye omanyi kankole kyenasoma bwe naatuuka ekiseera nga ntuuse ekiseera ekyokufuna sente nja kuzifuna nebaana tebantaddeemu support so kyenasalawo kati nentandika amanda gano natandika ne kali kamashini kaffe kenatandika nakaga emitwalo 7 kati essaawa enna mashini ziri mu miliyoni 35 zenina ate nane mashini ziri mmeka ziri mashini zokka nga tetukuliiko bintu birala ziri mu miliyoni 35 machines 3 million another 35 millions yes machines just ate nga sirinaako mukono gwonna gunyambako nenga mugana amaana nti ogatunda nofunako amagoba n'ogula machines so twala nti tulina machine emu tukwata paka million 35
okutuuka okubanga tukola lino eryanda weriti. Banaye mujja kwebuza machines wano ziri wantulikawo empe tuba tulinagenda ziroobwe but next time naddala nga wekumidde ku S Media tulina okugendako eziroobwe factory yaffe ennene gyeri naye leero njagadde kubeera wano kumpi n'ewaffe wali naye nga kanzije buzi wano ekitegedde wano tuterekerawo tukolewo mashini zaffe tukwate kkubo mashini zino twasalawo tuzeekolere. Yes, twakwatagana ne muzeeyi amanye engeri y'okwokya era tugenda negenda wali tumulambule kati tugatta obwongo tugamba tusobola kwekola mashini yaffe eno nga tugitisse tandika ogiya tugenda wange ekoze nga tutwala eri ku factory tugenda kati twetaaga egenda buli kye twetaaga tufuna idea ku YouTube ne twekolera mashini yaffe meaning ne machines mwa bazeekolera kati mwaka ku level yozigula kati muzeekolera kati tuzeekolera tutumya raw material then ne tubyekolera. Mwebale kola kane mukolagana amanda tukolagana amanda. Okay, ebintu bitambula kati sana tuli myaka emeka kuva twatandika project ya faith twatandika project eno tuli myaka ebiri kuva covid yawe watyo tuli myaka ebiri. Okay, that's really great. Kiri kitya kitambula kitya obo kiraba kitambula bulungi olw'ensonga nti bakasoma manyi okuyiika nga bagala amanda gano bagategeera nti gaaka bulungi olw'ensonga nti amanda gano galwako ate gali amanda ga bulijjo tegalwako nnyo kati omuntu omuguza amanda gano ate nga siga bbeeyi kuba amanda gano tetugaseera galayisa okusinga ate gali eri ate nga olaba tugagira tuteekamu obudde bungi naye tetwagala baseera kuba abantu twagala bagayige gakola gati kakati amanda gano gaggwawo gasobola n'otuggwako netuyisira nga tetulina kati Christmas eno neguno okusooka twatuyisiza twali tulina amanda mangi twali twagala gatwala twali tugenda gatwala Djibouti naye bakasoma bayiika n'amanda tetwagatwalayo kati essaawa eno gano ge twakakolawo batutambulemu ja tugende tufaayo katulaba otuuse wano eno nga musanaze gagenze yes naye kati gano teganaweza na dakiika ndowooza 15 so mashini zaffe zikola speed okukolagana eno so kati wano gano ge bakakola kati essaawa eno so sawa mulimu wetubeeredde wali mukoze gano tukoze gano wetubeeredde wali so kati wano tuba tuli mu kukola sitaza gayina market gayina market era gano nga wolaba ugali nkakola gano odi gayina order gagenda kutundibwa gonna ge bakoze gagenze ensaba bakusente meka sasa tutune emitwalo 5 nobera customer waffe tukuba ku mitwalo 4 n'ekitundu ate waba asuubula anti kati woba osuba tukuba ku mitwalo 4 ogenda nawe gatunda nga nawe ogenda gatunda ate ensaba yawe enagirako alabe weefaanana ensaba yaffe bagenda kugiraba tewali buzibu lwaki abantu aboguzizza amanda lwaki bettanidde nnyo gano amanda okusinga gali eri ensonga ki bagettanira amanda gano gawangaala ekyate gakola mukka gwe kasoo gateeka ku sigiri tegakuwa yadde akakkanaaka ofumba nga newoba gafumbidde mu nnyumba tolabako ku mukka yadde obeera ku safe side nti togenda kulabako ku mukka ate ekirala kye gayina ti bw'omala okufumba evvu erivaamu lifuuka bigimusa kati omuntu agakozesa ewaka aba akuba ejjinya lyemula ebinyonyi ebi bibiri akwata amanda gano n'agatwala n'agafumbisa ne gamala ebbanga ddene nga gafumba kyokka nti wamala okugafumbisa ebbanga eddene lyonna lye gamaze ayi n'ajjamu evvu n'atwala mu nnimiro lyevvu eriva mu gano amanda bw'okwata kubo n'oliibwa ku bitooke oba ku butungulu teri kawuka kasala evvu eryo obuka tebulizannyiramu era ne bugenda n'oyiraba wali we tuliiwa tewali kawuka nakamu kaliyitamu so kati omuntu aba akuyinja limu n'ebinyonyi bibiri aba afunye ebigimusa digimusa bulungi ebitooke n'obwo obutungulu nabiki oteeka ku bitooke n'ebintu ebirala ebirime no kwegamba okuba ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri kati omuntu agategedde obulungi tasobola kudda kugalimanda kuba esooka ga layisi ekyokubiri galwako ku sigiri ekyokusatu bigimusa ate ekirala tegavaamu mukka sasa eyinza kutwala bbanga ki nga ogamba nti kasita mukola wano procedure okutabulatabula bitwala ennaku nga mmeka wabikolerawo kasita otabula ng'oteeka mu kyuma kakati amanda gano eno tutandika nakunoonya kasasiro olw'ensonga nti tetwagala kulilayinga ku lusenyi tetwagala kutema miti
ya gavumenti gyerimu kwagala gibeerewo ate bwe obutonde bwansi bwe tunatema emiti ne giggwawo tugenda kuba tetulina embeera ya budde ennungi kuba emiti gyeyituwa embeera y'obudde ennungi kati ffe twagala tulekewo emiti gino eno tukole amanda gano eno nga tugajja mu kasasiro ate bali abantu gwe basoze gwe batalabamu mugaso kakati process eyo sooka tunoonya kasasiro tumufuna tutya ekyatutwala mu gavumenti tetwetaaga nnyo ssente naye bali baziwa tetwandiziganye naye twali twagala batuwe support nti oba batukwase nga kiteezi batugende nti kiteezi eyo musobola okuzimbawo kifactory kyammwe kasasiro gwe mwetaako kuba kasasiro yenna sino tumukozesa tukozesamu kasasiro omu tulondamu gwenja okutemeratemeramu mu maaso si yenna nitumukozesa kati senga baali batukwadde ne wayandika muddewo ku kiteezi kasasiro ajja mulondemu gwe mwetaaga mumukozese kati twali twagala okutuyambako mu ekyo n'okutuyambayo okutuwaako access n'okutuwayo ku bimotoka ebisobola omutusemberezaako ki amangu nga mufo kyokutwala eri baleeta buleesi baleeta buleesi wano kati ne tulemererwa nisobola tutandike n'ekyaffe ekitonotono twatandika n'ekyaffe tulina emmotoka yaffe genda nemuvuga kasasiro oyo tukuŋŋaanya ali ku kitundu n'okukitundu abeera mutono nti omugjawo lenkya togenda mumusangawo kati nga kawempe osobola okugenda enkya nga tewali kasasiro osobola okugenda enkya nga taliwo kuba kati bano abamutwala obutwazi bamugjawo kati ate bo gwe basobola tutekera olwensonga ffe kasasiro gwe tukozesa kati kansukira kunyonyeremu kasasiro gwe tukozesa tukozesa kasasiro atali kaveera atali kadomola atali kucupa ate ebyo waliwo ababitwala ebyo waliwo ababitwala kati ffe tukozesa obutiititi obwo buno obuti bwa kalitunsi tugeze ogenze mu nnimiro osanga obuti bwa kalitunsi nga bungi then tukozesa ebikongoliro bya kasooli ebikuta bya kasooli nebiva kasooli tubikozesa ebyo ebigundo ebiva ku matooke byonna ebiragala biki ebikuta by'amatooke ebikuta bya muwogo ebintu ebyo ebigwa mu kategori eyo weetyo ebyo ebikala ebyo weebityo byetukolamu kuba tumala bikola tubibindinga wano mukikolerawo tetukikolerawo olw'ensonga nti kino kibuga woba okola gundi eyo batuba tubindinga ebintu ebyo bikola omukka kati tetwagala twono n'environment yawano eno kati tugendeyo mu kyalo wetusanze kati tugeze oli yatemye omusiri gwa kasooli oba omusiri gw'ebikajjo kati ebyo ebikajjo byetukwate ekkubo ne tusima ekinnya ne tubyokya ne tujjamu kyoyo ne tumutika ku mmotoka yaffe eyo ne tumuvuga ne tumuleeta wano kati tuba tumaze okukola kyawaffe tubeere ne tumutabula tufulumya eryanda ne lifaanana bweriti so omuntu omanyi waliwo abantu baffe abagula obulebe oba buyita mubutundako wano oba balina bugulako abasuubula abalina gula kubali abasuubula fwana tetutunda kamu okujjako kyosobola okuyamba tusobola okukuwa ensawo so okuguzaayo ensawo nete kamu tetukatunda naye nga bali batunda bran tugendeko eri tugende basobola okukola ki bali abatunda betusuubuza bo basobola okukuguzaako kamu oba endebe nga woba oyagadde kati wano bisi kati wano bisi wano bwe tuba tukozeseza musana litwala ennaku 2 n'ekiro ennaku 3 okukala nelifuluma naye bwe tuba tukozeseza dryer litwala essaawa 5 nga likaze tewali kisobola kubeerawo nga esobola okukalira mu ddakiika tosobola dikata nti bagamba era ekyanguwama nga naye tekirwawo bwe tukozesa dryer tukozesa essaawa 5 amanda ne gakala ne bagatwala mu katale naye bwe tukozesa omusana tutwala essaawa tukutwala ennaku 3 okaza amanda ago gateeka mu katale gasobola kwaka obulungi so kati bwekityo so wali dryer tuba tukozeseza budde tuba tukozeseza mangu nnyo so gano gakazi gano gaba makalu tukola types nyingi olw'okusinziira ku mashini ze tuba tukozeseza era ku mashini ate waliwo buli wamu waliwo bye bagayagala kati gano getukola gano wegati gano tugimportinga gano bale tugatunda wano bano bagana ekiteekesaamu kitegeeza you export also yes mutwala mu nsi nga ki twala Djibouti netwala ne kati tugenda twagala signinga contract ya ene wa Muswati Swaziland nabaddeyo tugenda funa contract oba twagala bavubuka baje batubegatteko
tusobola okulama kuba twetaaga mangi ainaffe mashini zaffe zikola naye ate bwe tufuna amaanyi amalala agatweyongeraku kuba abavubuka bano nga balaba bali wano eno betukola nabo batono naye twetaaga abavubuka bangi abajja batwegatte tusobole okukola kino kiveeyo bulungi naffe tube ne factory yaffe mu Uganda nga tufulumya amanda tugagabira ensi zonna kuba amanda gaffe malungi tulina akasasiro omulungi asobola okuvamu amanda amalungi ate nga kintu kisoboka anti oyogedde ku kyokuba nga gakuggwako noba nga demand weri mpitirivu wa hotels ezimu nga zagala amanda gano tugatunda mu tawuni nga hotels zo zasalawo wegali waliwo betugaguzaawo ku Ham waliwo hotels ya waggulu ku Ham tuyina Entebbe ku Entebbe road tulinako hoteli awo Seguku tuyina bajja ne bagagula aba hoteli tuyina ab'omu nkoko abagula abagateeka mu nkoko so kati zino ze mashini kati zino ze mashini wantu ba tuli mu kutabula wantu ba tumaze okutabula nga tuteeka wali mu mashini nga wetufulumya so kati muteeka wano right tusobola okukozesa eno gye twagala gye tukozesa okusinziira ku baana babeerawo nga leero tulinawo abaana batini tetutaddeeko zonna naye bwetuba nga tulinawo abaana bangi tutako ddala mashini kuba nayo mashini bonna ne baba nga bafulumyawo n'eri wali eri endala neso okugafulumya nga mangi so yeno process kuteeka wali then nefulumya okay ayina bakiba fast kiri kati mwatabudde dda wano twatambudde dda so wano olina kusobola okukola ensawo nga 5 tuba tunakedde ku makya oba ensawo 3 kati bano baba nga baliwo bokka basobola okukola ensawo 5 okuva ku makya kati eno nga ttiimu bwogiraba kati singa tuba tutaddeko ttiimu endala buli gye kisobola ngambe twetaaga abavubuka abalala nti bwe babeera bangi tuba tusobola ofulumya ekintu nga kingi so omala nga wali asala nga ateeka wali eri tuba twagala gagende nga gali mu shepu ensi nga tugabala nga tugenda okugapakinga mu nsawo kino mukikola wemuki that's good so wetugamba bannayuganda nti Uganda zaabu babuusabuusa ate bino ebintu bisoboka bulungi nnyo si bizibu so kati mu process ey'okuyigiriza abaana otuuseewa because kati waliwo abayinza okwagala okujja okusoma osomesaako wano tusomeseza ddala tusomeseza ddala era baagala okusoma tebalonzalonza bwanguyi bajje misinde kuba twetaaga abaana bangi kuba tuyina tageti yaffe gye twetaaga okukola waneeno tube nga tugezaako okukendeeza ebbula ly'emirimu wano ebbula ly'emirimu likendedde wano twagala abaana abavubuka oli nga awulira asobola okujja n'akola tugenda tuteekawo centers ez'enjawulo okusinziira gye babeera nti kati nga olaba baziroobwe basobola okukolera eziroobwe tusobola okukozesa bano ab'ekawempe tusobola okukozesa eggayaaza kati tulina newali egunnawo twafunyewo branch baneeserabiddeewo kati tulina branches saabwe zino eno nga 5 kati senga tufuna abaana nga bagenda bajoininga ku branches ezo tugenda tufuna challenge y'amanda nti waliwo ekiseera kati Djibouti basooka ne batugamba tusayininge contract ne tutya gisayininga tugamba sooke tubawe balabe wekikola kati ne bakitegeera ne bagamba amanda gamwe gajja kukola tudiringa n'abasuubuzi kati baagala basayininge contract nga bagamba nti oba twagala 40 feet 2 buli luvannyuma lwa wiiki egi kati bw'oba nga bakusabye 40 feet 2 luvannyuma lwa wiiki mutegeeza oba nga mufumya amanda nga mangi okusobola nga temuba disappointinga kuba senga mukola disappointment yonna babagenda bakuba fayini bwe bamala osayininga contract kyekyo kyatugaana oyinza obutasobola banaawo yensonga kitukola mashini nga nyingi tusobole okulaba nti tusobola okutuukiriza ekyo tukola ki kyetwagala kati tulina guli twatandise nga amanda gatukola tetugatunda tugatereka tusobole okukola oda y'abali gye baali beetaaga nitwagolaba nga tetulina ssente aye amala tuteekamu soka nitugatunda nga twagala kiddamu guno omwaka tukole nga bwe tutereka
ate nga musobola ate nga tusupplyingako ne wano market ya wano. Then bwe tuweza twaga tube nga tulina 40 feet nga 5 then tugende tubagambe kati batuwe contract tendika okusindika ngendo bwe tukola nga bwe tugattawo. So kyoba twetaaga abaana nga bangi n'abaagala okusoma ng'oli ayagala tandika yayaso tandika ebye n'akola ebibye nga ffe tugamusuubulako ng'agatuguza ffe ne tugatta wamu ne tutwala ne tunda kasaba ng'akola quality emu nga gye tukola kuba alina okusooka gye ntumu training then n'akola nga gye tukola then awo tusobola okugamugulako bw'aba ayagala asobola otunda tetumulinako buzibu naye nga ffe tulina market otugatwala ate nga weeri ate nga nnene. I'm so happy lwensonga nti nakayimirira wano just for some few minutes sinaweza na saa wano nkiwa okay naye amanda ge mwakakola obukozi wano it's really ndaba kyangu kubanga eri process yali ne batema emiti ate ne bagaleeta ate ne bavuga tupatemu transport ate naffe fenyi tugenda okugagula aga amanda gali ng'otegedde nga waggulu okawe wali amanda nga naonabirerya naye ndo balifaanagana ne wansi wekiri kati woba ogeraageranya ensawo y'amanda eriwo gimanyi we yali yenkana ngimanyi bulungi neeno kiba kiri eno kabanga eri esobola okukola emyezi 3 eno esobola okukikola esobola okukikola bulungi nnyo okusinziira ku bantu ki abagafumbisa olw'ensonga naye naye esobola obutakola emyezi 3 okusinziira gubadde mukolo basobola ogikozesa olunaku lumu neggwawo. Kakati ffe amanda gaffe ensawo yaffe tebeera kiro 10 ng'eri bwebeera ffe tukola kiro 5 ebeera kiro 5 naye mwoba kiro bwayo 5 eba y'amaanyi nti tokozesa osobola okukozesa amanda 5 n'ofumba emmere nejja ate amanda gano bwe gaba gafumba bw'oteekako nti ssaawa emu gakola essaawa 5 nga teganaggwako eryanga lino likola essaawa 5 nga telinnaggwako sante gali eri aga bulijjo 5 hours nga gaweddeko so kati ganeeno gaba gakutaasa nti ofumba ebbanga ddene ekyobeera kyengeza kunyonya nti go gakukola ebbanga ddene ate galeeta mukka ate gakola ebbanga ddene kati kitegeeza olunaku obanga ogenda kufumba osobola ofumba emirundi 2 n'okozesa amanda 10 okitegedde kati bw'obanga okozesa amanda 10 olunaku ng'oli ayaguza amanda agenda kukozesa amanda ga 10 nga nnyo olunaku nga gweokozesa amanda ga nusu 10 kitegeeza nti gwobeera osevinga okusinga oli